but you are still dancing. Nze nakola kudansinga kwanne mabanange nasigaza chip nengeri jendi nawe dancer. Ndayiga mpola munange. Mukama katonda ngati watandisa okuvoola. Tumbudde saba ziba musanvu ku munana nga nyingi do magezi ne mwana muwala Carol wabula nzero ekyo kenchi tuddemu. Abulamba bakumuzika bya Salvation Night ali tiyubulya mujasinza okwera ngo gitumbudde EBS TV je ngamba ogambo taje bali jotusizako engalo bwe ziwala musanvu tuba tuyingiddewo okwera nga tusosotelera omuziki kunoti musanvu noti biribiri chena mubiri asatu mukaga kogenda okubera ngo yita osabe akayimbako ko ulyako yagala ombulizeko ne ku bantu byo. Behind the cameras Gloria and Angel bachikwasaganya magezi mu control room. We are having the main man Shafika achikwasaganya mu magezi. Mulamba Asaranda Solansa Ruzungu chichecho Baba kone mwana mwana Rude Boy akaimba bakaisa feeling akomuziko bya Salvation ziba na musambu nga tuchikwasaganya mu magezi. Bulamba abo baka my name is Mikisa Nicholas. Play for me mama by Judith Babiri Doreen Kasawo agambye mbale kuweleza ona agambye hey Carol it's Agi from Kayunga. Play for me Sify by Kapakati inkwagala nyo Kapakati haja kuba wancha ona agambye hi guys look really cute. I'm Josephine from Chideka. Please play for me Bihabanje by Chosen Becky Kagende wo mwami wa omwami we hello Wanji mkwano mwebale kunyirisa bannange alhamdulillah ambasada w'ababitu Rashid Soji ogambo ti ambasada kalo kamebigala kali ku mukono gwo gw'ekyengulwako bannange kandabire kakabinyo kale mukwano ogenda kukubira akayimba kakalo kasita ke bayita balance karo kasita omwogezi w'ababitu Sidoni promoter kwagala nnyo Emina Dede iye mukwano nenyaku mukaga ne kanasazi Monica tukwagala nnyo baby kale mukwano buterevu bali kwelanga ku muziki kuyo kwemuli hello Wanji mukwano Mbosera ya ABS bannange oli w'amaanyi nnyo ondabye ono Emina Dede akwagala ennyo atava ku ABS sawa nga zino nati muziki kuyo okitegeera ogenda kunkolera kayimba ka Prince Oma Prince Oma bakayita kwewola Oma kwewola Oma nkawerezako Don Tomoto mogezi wa B2C ambassador Rashid Soji na Saz Monica okay Midi Simon Garrick so mimi Dangote Gold City Boy sigade ndi Emina Dede tukwagala nnyo kale mukwano nange mbagala nnyo hello okay oli ku TV bwakuba simuvira TV yo hello sabo njala kayimba chimkwano akasika maika ngagamba atya kano abantu baffe twayonone kasima simanyoba okay Shafika jakadoja hello kalo mwebale kuweereza kale mukwano bale kulaba Raga Piper Musaiva Eddie Kenzi Ranze Vice President w'abakubi b'amasimu ogambo Raga Piper jendi kikwano na mwali ati omwana watu oyo omwana watu lwekyoka ebintu alyake kasimairo kolaba amina mukama yebale mututeerawo kayimba ki President wange mama Afuswa akwagala nnyo kwali ku mukutu nange mwagala nnyo mama Afuswa amina munnange musumba yiga naye banne mumundabirako ali atya pasita wange mulungi nnyo talina tsagari amina kakati ogenda kumpa yakayimba ka Linda Gold bakayita nkulabeko Linda Gold kale mukwano Raga Piper sebwana Karo kasita kuma magezi abantu bapoto mabale kwa mtumbwira abantu bekaseselira mbale soroti gulu akakitugumu mwana tubagala nnyo wabula amanya geyo nayo banange mazibu zibu hello ona ali ku TV wayase ekamba kyembosera ya ABS TV ndi bulungi ambasada ndi wano neyagala kala gamba ki mwana mwa Rachel K sigamba bana yo ambasada wali of the studio yes seba ambasada omanyi Karonze nasalawo okulaba ABS TV anti ko tuwumulize ebirowoozo okitegeera n'omuziki omutukuvu ogw'ettabbu naye Karo kimanyi nti ebbanga lyemaze nga nkulaba ku ABS TV olwaleero ng'osusse nnyo bannange kubanga ali omuguwa kiriya awo nengambira ddala bannaalongo Donizera baffe tubaziike n'okubaziika mu COVID kakati okitegedde
akayimba ogenda kumpaka mwana mulezi Jovan Luzinda ng'agamba nti wabikola Jovan Luzinda kanimereka akanyawanda ka frame kanasazi Monica Don promoter ye mukwano wamune babulishise naye nali ku DSTV kale mukwano buterevu bali kuberanga ate ku oli mu magezi ate kiki yelo wanji sebo kale mukwano nawe je bale hello Vanessa bayakayimba kayimba kisebo toyagale ba Eddie Kenzo okay ela hello mpitirawo kubayise ku Facebook live ono bamise Brian Emperere ayagala kayimba ka Shiba na Chuka then ono bamise Monica Omunyarwanda ayagala kayimba ka Space Diana Baby Jango ndabe naye banayi mu lockdown buna nayitawa okujja okulaba ela hello wanji mukwano nze bampana nakabgorecho lili dawa mukwano Mbera mukalaji bagamba batya kalungi yotya karo bulungi kikwano gwamulundi gwa kusoso yitamu mpala kayimba ka mukwano gwo nakyuka Shiba iyo shuwa wanje iyo shuwa kososo okuyitamu kale mukwano buterevu bale kuberanga kolera kale thanks for the show play for me mundawo by B2C Soldiers nendo nga munanga Jovan Luzindo bakiki abadde kyate yafudde ye mukama katonda yabadde tibamusibye ekyo sinakyogerako mwe byo tebirimu byonna abadde ki oba kiki Jovan Luzinda alina talent ennungi muyimbi mulungi naye oba buzibu ki bw'alina oba management oba bawandiisi b'ennyimba baatala bate nga Jovan muwandiisi by the way awandika n'ennyimba naye oba kiki music nga pesi eri wansi nnyo kati ekitegeeza management erina okikwatamu oba ayinza okubeera nga ye manager we ye yennyini manager nawulyako emabegaawo nti n'omukazi amugaana n'okugenda ku bivulu mukazi we ye manager mukazi wa mugana mukazi we ali awo mwala bamuyita erinnya lye njerabidde naye nga naye yali ayimbira mu New Eagles Production naye bamuyita Sandra naye yali ayimbira mu New Eagles Production naye mbwa mugana n'okugenda kubivula mugana n'otambula bwamulaba n'omukazi olwo olutalo bwamulaba neki ate nga Jovan ayagala nnyo n'omukuumira awo naye Jovan wayendayenda nnyo kaba kufuga olabe embwaggwe nange oyagala ebintu by'abasajja ebintu by'abalenzi bikumalamu ebintu by'abalenzi mukwano lwaki tobyesonyiwa muganda wange abalenzi nga bacunya bebaliko wamamwe muliko abaana bakalegera Saudi Arabia njagala kubeera nga mbalabusaako nnyo nnyini ddala mwe bali kubeera nga ate kwe muli mu magezi bannanga ekintu kyemukola kyamaanyi nembuzako abaana abali wali eri eryantonde bannange mwe bali kubeera nga ate kwe muli ku muziki ku ABS Television. I wanted to pass through abali ku Facebook live wano muko obatsuwe tulete batugamba abala mwena nga muri mu taxi mu bus mutambula muri katigoro ko ABS kyemukola kyamaanyi Brenda agambye nti thanks for the show banange mwe bali kuweereza mberanga ko mu magezi mumbuzanga ko hi thanks for the show and you are smart every day but request for the song request for repeat it by Azawi ogena kwera ngo kafuna thanks for the show play for me mundawo by B2C Soldiers Maria please play for me Nkoko Nkulu by Fresh Kid hello my dearest drop me mami nzize by Mr. Semakula Kathy okay Muwanika Vivian wali abeekuza nga bo beekuza kati njagala bebakuza ndabira mudala omukyala nga Arena Matovu banange bamukuza kati kyozanyi Beki eyakalaba eddi erimu erya Victor Kamenyo lyamudibira mu ngalo n'alisesema n'alidizaliizi Kamenyo musajja nze mumanyi Kamenyo muveeko saga kogera bingi naye Kamenyo naye wali n'abasajja be bataakuza kati ng'omuyimbi gwe bayita sewa tebamukuza Fefe Busi tebamukuza ate Bobby Rush oyo bamukuza alina n'ebintu bya maama yankuza Bobby Rush gwe twamulidde mu kayimba ka munda abirina bibuuze nze Bobby Rush muve Bobby Rush muleke oyo special case yogera omulala oyo heaven saint ate yakuzibwa obedda nawe
batwe twogera ku bantu toleta buji mu bbala yasituka sina kusituka yenna n'ogamba bamukuza mukwano tewantegeera butegeezi nagamba ina wanu paka y'olubuto tewantegeera bulungi kiri ekibuto yenna ina ekibiri biri bino ebigondagonda nsanga abasajja balina bibiri bigondagonda pasa mondo enjawulo zero the differences are similar musajja alina n'amabeere amanene sendeka big eye kale ate no wayazeeyo mu bwa bbulaaka aliwa big eye mwana watu tuli mu lockdown kizigwe enaku zono kikirabika nze simunenya big eye fe tukijjawa ate kati muyambe n'omulagirire ajja mutabulire nkimukubire mutere muli dakisa eyali dakisa akakase nja mutekako eyali dakisa ajja kubeera nga akakase kakati namunnange Shafiki njagala nfunire akayimba ka big eye kabayita Mr. President big eye yakubye akayimba bakayita Mr. President lwaki onsasula Mr. President njagala bakamuno bukutukeko onsasule naye big eye naye banaye ayinza okuba mutuufu kuba big eye ayogedde asimbye emikono ayogeredde ebbanga kumusasula asuze enjala baganya omusasula oba oli awo oluyimba lunaabazukusa kasooka embuza ekibuuzo sente z'abanja azikolera ki yakola ki kampeyini mu 2010 ne kati kankubuza ekibuuzo njagala kale gwe mulonzi Rachel oli mulonzi ndi mulonzi nnyo njagala ombulire kale oli mukubi wa campaign wesimbye okuwa women MP kakati big eye yimba ki lwayinza okukubira abakyala lwayinza okukuba abantu ne bakuwa akalulu nga lwaki tebakakuwa ekibuuzo kiri nti no the question is just being straight so njogeza luzungu lwange lwa Friday oyagala ndwogere saa zino ayina ennyimba nnungi era nkugambye gwe mpaayo oluyimba olwo lwasobola okuyimba ne lukuletera abantu ani wonyiza nanananafaamu luyimba bayali anyumya mbozi yali ayimba bikayo omuyimbi gwe kamwebyo muvemu dayama physical event njagala kulagodi physical kaso omukulu Shafika afudde akayimba ka big eye akapya kebayita Mr. President nagambye sente zino ziyakozeemu video senga yazikozeemu ebyamagezi agenda afuna ezisingako kuba ndabira ddala nga tekyali yadde omusasula yadde ataso tebajja talina mulimu gwe yakola emyaka yayimba campaign ze yakuba ekisanje kiwadde 2011 ekisanje kiwadde twalonda ki kati myaka nga 10 ekisanje kiwadde twalonda mu mwaka ki mayinga je sinatuka myaka gironda sibitegera birungi sabula mbaga Shafiki then atatukomoto vao abantu bali bubi Mr. President I kneel down bambi nsaba sente ezogenda ezokusasula big eye bagende ku street baziwemu abantu abatalina kye balina batalina big eye ali bubi omusajja agambye asula enjala bamugoba mu nyumba ayagala kasente kate yakakolerera kati no ye lindako ye ayina n'ennyumba gy'asulamu gye bamugobamu waliwo abatalina gye basulamu kakati namunange kava ku nsonga za kulutu big eye tubadde tukyaliawo omukyala Sophie Gombya ye bwati resigninze okuva okukulembeze obukulembera bannaffe abayimbi mu ggwanga Uganda era agenda kwesimbawo wano mu Kampala simanya ku LC5 simanya nga kansala women simanya biki bajamuwa bajamuwa naye nga abayimbi bano abalekeddani kyetubuuza bw'abaddewo abadde abayamba ki nga bayamba ki abadde abakwatiriddemu abamu nga ba King Michael simanyi bano bagundi nga bakwatiridde abayambi eki nga bayamba ki nabulaba wano nga abadonatingira emmere mu biseera bino ebizibu naye singa ani atadonatinga ne mukwano gwange Lydia Jasmine yadonatinga ki naye kale bintu ebimundeka yadonatinga ki ekitono kye yalina omanyi akugaba bayirawo okugaba tekuva ku kingi ky'oba olina but what you feel deep down in your heart ky'olina okuwaayo ani saakiwulira ebyokuwaayo mbina naye saakiwulira ate n'ekirala lindako nze okugaba kwange tekwetaaga kweraalaasa okitegeera oba kuyita kamera okitegeera bayibuli egamba bw'ogabisa omukono ogwa kkono making sure ddyo takola ki tamanya banange kakati nomunaye nga batwogedde ku nsonga za Lydia Jasmine alina obuzibu Ibra yali ku TV was it yesterday but one nayogera ku Monday ng'avuma Lydia Jasmine ng'agamba mbu yaggyamu olubuto lwa Fik Fameka you know
bimukwatirako wanagamba Lydia Jasmine mbu bebamuye ku bantu abatalina zzaala era singa wali etteeka nga ligana abantu abamu okuzaala. By the way, this is something bad. That's very bad. Ibra ateekeddwa okuba nga yakwana ku Lydia Jasmine n'agaana n'agamba mbu ye olaba tasobola kukwana Lydia Jasmine omugamba ekigambo n'ekimu Fikfa Maker yaani n'agamba mpozi yayitaaniza Ibra atagejja atako Smart atagejja atakola Ibra statement ina kubeera nti nze Ibra atawanvuwa kubanga oli mu kifo ekyo full stop okitegeera alina ne fesi y'enkima kati yavubya Lydia Jasmine. Really what hurt me kyabadde ekintu kimu he went personal nnyo nayogera omanyi ebiseera ebisinga omuntu okera ku matya n'agwa mu laavu n'omuntu it is not an abomination okitegeera nsakati Fikfa Maker ne Lydia Jasmine that is none of our business bw'oba beeyagadde it is okay well and good okitegeera by a reason. Just abantu abamu ekibalema otegeera kiri kintu kimu nti buli omu abalina wasanze essanyu lye okitegeera Ibra ng'olina omukazi omukadde yayiikayika dda talina future atunulanga ekyeggulo ekitaliiko nva naye waliwo yali akugambyeko okitegeera. By the way, I've never seen Lydia Jasmine nga bamwogeddeko ekintu ekiri mu industry muno n'anyiiga but this time round yavuddeyo n'ayogera n'agamba mu butuufu this guy must apologize. Ekintu kye yayogedde kibi nnyo sangako Lydia Jasmine ng'anyize Lydia Jasmine bapresenta bamwogeddeko ne bamugamba okwagalaani ne bamugamba Kenzo ne bamugamba yayagala gundi naye tavangayo n'akola ki but this time round Ibra yagenze nnyo personal mu bitamukwatako bantu mwe mind your own business gwe nga Ibra n'owayiriza munnoti yajjamu olubuto. Can you imagine gwe tozaala kirabika ani Ibra ayinza okwata zaala Ibra alina ne Kirina gwe yazaalamuko ati bazaalira abaana bannange tukwatagana onako olwenkyasogera eryensimatu essaawa era 7:8 tugenda kulekayo request zammwe stella mbasala ne Rachel K tubeerawo kutisa ebifuddeko mu industry tina Gloria behind the cameras omune mwana Angel Shafika mu control room. We love you so much timwe mbasera I salute you katekayo request zammwe itova kwa BSL Vision babitise soldiers mbabuziza kwenye I respect you.